kwogera nga musajja mukulu muzadde siina saidi mwene ensonga buli omu alina obusungu bwe naye ate mu Katonda mu ggulu teri muntu yayagala aliyeni sikiini nga Bebe Cool. Mujjukire ebizibu by'ensambya byonna weewalanga nnyo okwefuulira omuntu akuyambe mu buki olina okubanga mukye bayita ubuntu humanity. Muntu ki akubeereddewo ng'ensi ekuvuddemu? Bwe weefuuliranga omuntu oyo Katonda yennyini yakwekolerako. Abavubuka mufuba kulaba bintu byemukola nga tebitambula naye nga Katonda yennyini yabikoze. Bebe Cool mubi teri agaanyi mubi Bebe Cool mubi nga bemugamba nti mubi teri akoze eki ne Bebe Cool yali abeereddewo ko alien mu mbeera ensi yonna ng'ekoze eki Bebe Cool n'ayita alien n'amuwa omulimu gwa President Museveni akalulu kuba Bebe Cool waba ayagala ayagaliza ayina ensobi ze ng'omuntu naye lwakuba nti alimu arrogance ate yenkula ye okuviirira ku bakamiliyoni okuviirira ku Bobi Wine okuviirira ku bantu bonna naye nga Bebe Cool yateeka ettafaali ku alien njagala mu kisenge gy'oli nga tuli mu social media nga tuli mu bano bye bakuwaanawaana mu Katonda mu ggulu olabe last ebbeera gye yakubeererawo naddala ku byeddwaliro ly'ensambya bagamba baasituka ne banoonya Bishop ogwo omusango gwali gw'amaanyi. Bebe Cool n'asituka ne banoonya Bishop ne boogera ne Catholic Church ne bakompensating omusango gw'ensambya ne bakola ki kale kyo alien kyabajjukira ku Bebe nga bayomba. Era kigambibwa nti ekyayawudde alien ne Bebe ompulira bulungi Bebe agamba nakwata miliyoni 4 enzikola ki kubanga bwe nkuyita bwe mbanze contract manager temumanyi bizibu bye tuyitamu fe abafuna contract. Government ya Mwami Museveni bwe kuwa omulimu public erowooza nti akwadde obuwumbi 10 oba 5 naye nabo bakolera ku malusu nti Bebe Cool tukwadde omulimu guno genda ocontactinga abayimbi bwe bajja ne balowooza Bebe Cool atubba naye bati bannamusasula. Kati omuyimbi n'akola entondo kuba naali entomunenya agamba wampa omulimu tewansasula naye nze mmanyi ensasula ya gavumenti ya Mwami Museveni ezo sente Bebe Cool ajazifuna kisanja kijja baba wakuzikola ki sanje chida ekiji kwa President Museveni atamumanyi nti is a user ayagala bantu nga balina kibamukolera kyovula mukalulu atanyo sente akalube kadda n'abeekweka naye tumakama bangi nagasasula nga atakalulu akajja kakoze eki kakati Bebe Cool ayinza okuba yakwata omulimu gwa President Museveni nga tayina sente nga bamuwadde bo facilitation n'ayita bamayinja n'ayita baaliyeni n'abawakoze yasobola kati bano balowooza nti omusajja ajja ku kisawo atubbye. Kyovula nga sivuma gravity mweno nsonga sivuma alien mweno nsonga nabo balowooza ati Bebe alina sente abeeragirako tayagala kubakola ki okutegera ekintu kyenjogera olina okubanga oli deep analyzer nga nze ng'atomanyi effects of this government ti government eno yabayuza nti nabo bemulaba bemwegomba abagirimu bakaaba kakati alien n'anyiiga n'alowooza omusajja tayagala kukola ki naye nga sente teziriwo paka kati Bebe pozi nga bazimuwadde mwezi guno sagala kwefuula amanyi Bebe Cool abantu bakyoka ku sente bonooneka manyi omuntu waba wano katanafuna sente abamuki naye wali we bayawukanira ne alien we bayawukanira ne bagravity Bebe tanafuna ki naye kakati bwe mbanga atenze mmanja nga nze alien banze gravity sinyina kujja mu kamera ate kuvuma kuba nfiirwa nefuula nafala negonza n'okwegonza nenkola nenga lasito oli bulungi ndi bubi nsooka kukwata sente nendyoka ndaga obusungu ekibayita psychology yensonga lwaki tondayo netukola ki nti you lose nothing nosooka lasito mukwata obulungi n'omulimbalimba n'omugjako sente n'olyoka ogenda n'omukola ki wamukuba ku social media n'olyoka omuvuma naye si kirungi ate kwekaliisa ng'ofiiriddwa sente n'omukwano gukoze eki tiya performinga mukalulu ati kakati ekyamugoba balowooza oli tayagala musasula ne kati yali afiirwa kyokuperforminga nebiggwa ng'olina ne contract ze nemmanja kati yafunamu ki njaga tube logiko wano kati yafunamu ki obutaperforminga mu kalulu kuba nani yafiirwa Bebe yasigala abanyo babana abadduka mu kuyimba bana balumukayo kakati ebintu ebimu common sense yasinga okukola ki okukolebwa osobola okuba n'obulumi n'ogamba omusajja yanziba
Niyo musajja naye yekwasa talinga kusasula tawagenda ku internet kola ki oja kumvuma empisa zino kintu kikulu kyovanga kaziwe kapa kati kankuwe yama tukoze ronchi ku nsi kuno naye ronchi ekyasinza okufuna ssente omuntu n'azirabako ronchi ya kapa izo ko yafisiza milioni 10 nga mu 2 ekyo kizibu zifisa ku kivulu nti kapo yefudde ow'empisa ne bamuwa percent y'abategesi buli yakoze n'afuna n'otolera mu kuyomba nadde wakati milioni zenga 5 ezo mpiki naye muyimbi omulala w'omululu asobola zigwamusana n'agamba zonna zange kyovera nga abayimbi abamu babonaabona kubanga social media eno ogiraba ojja n'ogiwoganirako social media can not solve anything ojja n'owoga ne bagamba bajjo waffe simanyi lukwago waffe lukwago ali luziraani ayo muyambi bakoma mu kusaasira kati gwe omuntu omugezi obaaki n'omanya mpise nti okulaba nga nfunayo kyenfunye omugezi kuba ne bw'onoovuma omuntu okuva ku makya paka kiraga katonda tosobola kufuna tebakikulimbanga naye omuntu omugezi oba ne disipulini n'okakkana n'oyogera bulungi buli oyogera bulungi n'omuntu ate ofuna kinene otegedde bulungi kakati gravity ate no yeyandiyomba naye aliyeni skin saagala ayombe kuba aliyeni ekisajja ekyo kyamubeererawo lwaki gravity alina okuyomba agamba ati gravity asobola okuyomba lwaki bebe talina kyeyali amubeereddewo naye ate bebe yali abeereddewo ku aliyeni mu kaseera akazibu kino nkyongeranga musajja mukulu buli muntu yeerabira mukwano gwe mu kaseera akazibu oba tolina gy'olaga bwera baba beevuma aliyeni nze mbadde musaba akendezaawo okukola social media video abifeeko asirike bebe ne bwayogera aliyeni yakola eki asirike ajjukire musajja oyo engeri gye yamwagalamu awefa maki ne bebe kulu yayagala aliyeni nga ne bebe alina kyabala osanga yali abala amasannyalaze g'ebiseera ebyo naye ng'atera kigamba nti era aba akoze eki aba akubeereddewo wadde olina amasannyalaze kubanga ne mu biseera bwe yayebeera n'amasannyalaze era bangi abatamukola ki kubanga obulamu wano buli omu aba alina kyabala kati nze ŋŋamba aliyeni sikini mukwano toyomba na musajja oyo bebe kulu musiriikirire mugyewo bad blood mukole kwakiriza gana bebe kulu akyalina connection nyingi mukyamwetaaga bebe kulu ayinza obutakuyamba kintu ninakubako wakuyisa bebe kulu yafuuka business man ali mu quarries alina factories abeera mu tax holiday kuno okuyimbako kakuyinza obutakukozesa n'omukozesa mu kirala naye kati anakuyamba atya ng'osiba omuvuma kubanga zino views za social media tezirina makulu kyobala nze am not after social media nagivaako kyeyagala kyekolaki kyekola tugende ku nsonga ez'eggwanga enkulu tusooke tumalirize wano abembi bano tubamale mulundi mulala duplication of music era teri kintu kisinga originality era olabanga bya AI omuntu ategeerawo teno AI talina kyagenda kukosa music mwaba kitaddemu akajanja AI atagenda kuyamba music mu modifyinga era muyina okwembulesinga AI because it's we mulembe oguliko ye technology aliko tobera manager wa banka AI akuyamba okwanguya emirimu bobera producer AI akuyamba okwanguya emirimu bobera muyimbi twali AI tagenda ku affectinga human resource Ruyaba imba nenji baita auto tune ngowuli omulangira suno yinzo gamba muzungu yayimba nenga yo auto tune this is AI kati agenda kujjukiza abantu abafa Madonna baba yafadda ajjawa nakuyimbira olimba nga bwe luli nze mwaniriza gye mu music lwakuba nti era omulaba tali original ng'omuntu bwakola ki nga bayina okuba naye at least ajjukiza memory aleeta talent nze ngamba AI talina buzibu saagala mwekwasa eki AI abantu basobola okujja okulaba songa ya AI n'enyuma olwembo olwaleeta ayibambe obulamu kamu olina amaanyi lwetusinzireku okuleeta omulamu oguleero kakati obuzibu bwe buyina nti lwabika nyiniro tamanyi kwefaako segmento naye nga ti segmento talina luyimba olulokka alina ennyimba endala nyingi endala nzeramin alina hits nyingi segmento muyimbi mulungi ate ndooza alina empisa bw'ataba ebimalala ga kivubuka tugende ku miramwa gy'eggwanga naawe njagala kwogera bintu bya ggwanga oteekanyo mu bintu ebitali mu makulu kale tugende ku miramwa egitegeera tuve ku bya AI nandisoza nawumulira mu kwirala male naira mbadde njagala kutemaatema nsonga za ggwanga lugenda olujja ditematema bulungi immediately after the break amenda gange bandeta Brian wako katuwumule mu katuno tire n'ebyokugema Elias Lukwago tugende ku nsonga z'eggwanga tuve ku bino ebya AI Mr. Bajofa abayimbi ba upcoming temutufaako ate nga tukuba ani abaganda okubagula Gadi Junior omala okutambulira mu linnya lya Gadi ne weeta Gadi Junior yaga tukufeeko nga tolina na linnya lino yaga tukuyambe weyise Gadi Junior kati Gadi Senior yafa oba akyaliwo
kati gwake nyino erinnya likaya kuba ekisirano gamba abayimbi abantu temutufa kate nga tukuba okuba wewammwe boba okuba kola hiti abantu bagirabe abayimbi abalala temuyina mpisa mbu abayimbi watufaako nga tandika oba promota nga tuli bato gulwaki agala okufaako nga gwe tofa ku balala Bebe Cool yayamba nnyo Alien naye Gravity alina obusungu bwa ssente ze olukaaga Gravity yalina okuba alina ensonga ze ye Gravity simufaa kubanga alina ensonga ye Bebe Cool yayogedde ekigambo kyenyini kyowatunyoyola lungi lwaki yajjako Gravity alina ensonga ze bambi wa Gravity ate Gravity ajjukira Gravity ekyo kira kirina empisa kirina omukwano ogwakirina omukwano ogwaddala kati Bebe Cool omuntu anyiza mubona ye Alien tiye Bebe yali amukoze eki Gravity no mulayi muntu akusaba mujamu nakwata akakadde nakakuwa Gravity is not a bad man naye akikoza busungu zingamba yandi mulimbe namuggyako ki namuggyako sente Mwana atimbye kololo Nyabo yogera wasojase nyabo je bali nyabo nina ensonga njagala okwogera muko naawe naye mesaje zange tozi Hello? Messages zange toziddamu mwami Bajjo. Oh no, what am I gonna do? Olimba nagenda kusindikira message wagisindika ddi Ikaku nawe nagambye kubera basikanya ate onsumba nagambye ndi ku TV naye okuba essimu nkugambye owaigenda ku geto babuuze motoka weeri Mr. Bajjo. anisebo Jebale sebo. ana jebale Kale munaye webale byonna byokola tusiima naye tusaba otuyamba otutuusize eddoboozi ku basajja bannira lwaki omunnayuganda akaaba okufuna endagamuntu n'atambula omwaka mulamba mu ggwanga eriri nga tasobola kufuna ndagamuntu kale naye nga waliwo omuntu asobola okugamba nti nze nsobola ogikukolerako muno wiiki emu naye ng'ate gwe ogitaddemu services ze tusasulira emisolo nga tebasobola kukubira ndagamuntu tugenda bagambako naye anziza nnyo ssebo Muhozi generation 2031 katulaba Muhozi kebogera yesebo Jebale ko mukuru Bajjo. ala jebale sebo Abasize bulungi. ndi bulungi Ekisooka tugenda kweyanza emirimu gy'okola. mirimu kyejo Leero wazze ng'osomesa n'ogamba wali mubi naye wamala n'otuuka n'otegeera ekkubo ly'olina okukwata. Si biri bye wali olimu kubanga tebirina we bitwala omuntu okutuuka ku kirungi
ono soko oyagala ekiriwo kikugyewo oli kikutuuse ekirungi kyoyagala we kiri. Naye twogera n'ani ono? Gwe si ye gwe Bajo Events. Anti okubidde ani geno Muhoozi generation. Omanyi lwaki Yesu yali alina abayigiriza 12? Nedda ssebo. Kirungi ondaba nze Muhoozi generation teri mulala. Anti okolanga ani wa Muhoozi? Kati gwe mukaya Bajo okolanga ani? Nze director wa Bajo Events. Kati gwe leka kole emirimu. Osolo gano jikibwa ne kugoge w'emisolo eri company sasula NSSF ekola mu kimu. Okay. Gokolanga ani wa Muhoozi? Katukora emirimu gya Bajo Events nange ngenda kukola gya Muhoozi tukwataganire we tulina okukwataganira. Tukwataganira wa? Oli Munnayuganda ndi Munnayuganda. Golaba nti jeno byakola birungi bikusanyusa nga gwe omugoberezi obanga gwe omukozi we. Atabyagala mukyawa abyagala atambula naye. Kale we banga gweye byemukola birungi bibagaza bannayuganda oba bibakyaya. Nsinga byakola bibi nange sandibaddewo wano andibadde enswala nga neekwese. Anti otegedde kyenkolooza ssebo. Nakitegedde. N'okwata musajja munno n'omusiba ekiwero n'omugamba afuse emirundi 3 n'omwambaza pampa ddala golaba nti Uganda gye mwegomba okubeeramu nga ba generation ya Muhoozi. Anti olaba kikusanyusa ku mutima gwo. ogenda mu nnimiro n'olima ekiseera kituuka n'okungula otunda by'okungudde. So obudde bukyuka season zibaawo abalina okukola bye balina okukola bwe batabikola tulina obbajjamu. Anti otegedde kyenkunyonyola ssebo point yange ogitegedde. Nkutegedde bulungi. Kiddemu nga naddayo ku mpewo. Nkutegedde bulungi bw'osiga ensigo. Kati mwe musize ensigo ki? Bye twali tusuubiramu abo boolaba bambala zipampa bekisi bye bakolera abantu bye baali babaagalamu. Kati mubataddemu bye mubaagalamu. Balina okuvaawo wajja abalala balina okukola